والسلام على محمد الأمين صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم تشقق السماء وينزل الملائكة تنزيلا. أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله تعالى كما قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wekitiibwa Allah tumwebaza atuwadde obulamu, akyatuwadde obulamu okubeera nga tusobola okusinkana mu kifo kino okumusinza tabaraka wa taala. Tumusaba asse okusaasira kwe emikisa ebyengera n'emirembe ku wekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Muamalatul muslimin ma'a ghayrihim. Bakama bange bampadde omusomo gwe tuba twejjukanyako oguliko omutwe ogugamba enkolagana yaffe abasiraamu n'abatali basiraamu. Tukolagana tutya enkolagana yaffe? Naam, tuyina kolagana tutya wakati waffe ng'abasiraamu n'abatali basiraamu? Biidhnillahi taala gwe mutwe mu nsonga eyo tugenda kulabiramu ebintu bino wammanga. Ekisooka tugenda kulaba enjawulo wakati w'okukolagana n'okwagala. Ekyokubiri tulabe biki ebiva mu kwagala oba oliawo n'ekolagana. Nkakasa nti omutwe guno guyina gye tugenda okututuusa insha Allahu. Tunaawunzikira obudde bampadde oba oliawo tunaaba tujjeemu ebyokwejjukanya nga bikulu naddala mu aqida zaffe. I'lamu annana ma'murun, ab'ebitiibwa mukimanye nti mazima ffe ng'abasiraamu twalagirwa an nuamila jamii nnasi bilhusna, okukolagana n'abantu bonna. Jamii nnasi kitegeeza nti abantu bonna abasiraamu si basiraamu, bilhusna mu nkolagana ey'okubayisa obulungi. Kitegeeza nti weguba nga omutwe wegutyo weguli, niwemba nkomye wano, obusiraamu butulagira bulagizi okukolagana n'abantu abatali basiraamu mu nneeyisa esinga okubeera ennungi. Wa an naqula lahum husna, n'okwogera nga tuba twogera gye bali twogera nabo, okwogera nabo mu mbeera era esinga okubeera enki ennungi. Barakallahu fikum. Wekitiibwa Allah tabaraka wa taala ku nsonga eyo yagamba. Nsonga ki? Ensonga y'okubeera nti nno fe abasiraamu tukolagana n'abantu bonna, yaani abantu abatali basiraamu mu biti byabwe mu mbeera ennungi, era tukkirizibwa okukolagana nabo. So enkolagana y'abasiraamu n'abatali basiraamu, abasiraamu tukolagana n'abatali basiraamu mu mbeera ennungi, era we tuba twogera nabo mu mbeera ennungi. Allah tabaraka wa taala yagamba mu suratu Al-Baqara aya 83, yagamba nti waqulu linnasi husna. Mwogere, mukolagane, enkwatagana, okwogereziganya, byonna omuamala gwonna mu bulungi. Yaleeta linnasi olw'ensonga nti abantu mulimu abasiraamu n'abatali baki n'abatali basiraamu, yaani ya amma yatuleetera ekyawamu timukolagane n'abantu. Waqulu linnasi, mwogere gye bali, mukwatagane nabo husna, mu bulungi. Suratu Al-Baqara aya 83. Aya eyokubiri gyenjagadde okweyambisa okunywezaawo ensonga egamba nti abantu abatali basiraamu tukolagana nabo mu kukolagana okuli physical, mu njogerezeganya
n'embeera ezisigadde. Wekitiibwa Allah tabaraka wa taala yagamba mu aya eri mu suratu Al-Mumtahina aya ey'omunaana, la yanhaakumu llahu ani alladhina lam yuqatilukum fi ddin wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin. Ojja kweyongera ogirabe aya eyo eri mu suratu Al-Mumtahina aya ey'omunaana. Allah agamba nti la yanhaakumu llahu, tabagaanangako Allah, tabaziiza Allah, ani alladhina lam yuqatilukum, munda mulimu obutatuziiza kuki. Wano oyinza obutakiraba ku aya kungulu, naye agamba tatuziizangako okukolagana n'abatali basiraamu. ani alladhina lam yuqatilukum fi ddin, abo abatabalwanyisa, abatabacunya mu ddiini yammwe. Kitegeeza nti kajanga kwakwakuliza ababacunya ate babeera balala, kibeera kirala. Katageti la yanhakumu llahu ani alladhina lam yuqatilukum fi ddin wa lam yukhrijukum an diyarikum an tabarruhum, tibabalwanyisa mu ddiini yammwe ate tibabagobaganya mu nsi yammwe. Atugamba ki? Tatuganye kukolagana nabo mu bulungi, tatuganye kubayisa bulungi. Watuqsitu ilayhim, era mu mbeera y'okukolagana nabo mwenkanyenkanye gye bali. Tobeeranga bino ogamba nti atali musiraamu niwe munyaga, oyo niwe munyaga. Waliwo abantu abalina entegera weetyo ng'alowooza nti omuntu ataba musiraamu wabaako kyakuwoze ng'omuluma, oyo talina buzibu. Alina obuzibu. Ekitiibwa Allah agaye tubenkanye gye bali. Inna allaha yuhibbul muqsitin, kubanga ekitiibwa Allah ayagala abantu abenkanya. Eyo suratu Al-Mumtahina. Wa thabata anna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama awswa bil jari mutlaqan. Era hadithi kinywevu, kigambo kijibwa ku Mbaku sallallahu alayhi wa sallama nti awswa bil jarin, we yali atulamira enkolagana yaffe ne ba neighborhood, yatulamira mutlaqan, yakita tiyayawulamu nti no ba neighbor abasiraamu oba abatali baki, wabula wali fe tuba mu mbeera y'okubateekululamu ku buvunaanyizibwa bwaffe gye bali, ate emiteeko giteekulwamu, bateekulamu emiteeko 3. Naye ekyo kyaffe ng'abasiraamu kumanya nti ono neighbor anvunaanwako biki, ate ono neighbor anvunaanwako biki. Kati neighbor nga musiraamu ng'ate wa luganda lwo, mwina oluganda olw'omusaayi ng'ate neighbor, kitegeeza oyo hukuuku ze ziri 3. Niwabeerawo neighborhood nga musiraamu naye nga si wa luganda lwa musaayi naye nga neighbor, kitegeeza oyo hukuuku ze ziri 2. Akubanja hukuuku ze nga neighbor omusiraamu, nga neighbor ate ng'omusiraamu. Kati omuteeko ogwokusatu gwe gwa neighborhood, nga tomwinaako oluganda ate si musiraamu, nga naye neighbor, oyina neighbor si musiraamu, kitegeeza takubanja hukuuku za musaayi, takubanja hukuuku za busiraamu, oyo nga neighbor. Kati ffe nga ffe abasiraamu tumanya nti neighborhood eteekulamu emiteeko 3. Esooka yoyo ng'akubanja 3, wa luganda lwo akubanja hukuuku z'omusaayi, akubanja hukuuku z'obusiraamu, kyokka wa luganda lwo ate musiraamu, ate neighbor wo. Omuteeko ogwokubiri tugambye nga neighbor wo naye ng'ate si musiraamu, kitegeeza omuteeko ogwokubiri neighbor musiraamu ng'ate neighbor, kitegeeza ebyomusaayi tibirimu, tomwinaako oluganda lulala. Oyo akubanja 2, musira akubanja hukuuku oba obuvunaanwa oba obwetteeka bw'obusiraamu, engeri gy'olina omuyisaamu ng'omusiraamu ate nga neighbor. Then asembayo ntugamba oyo si wa luganda lwo ate si musiraamu,
oyo aba neighbor nga si musiraamu akubanja obuvunaanibwa bwa neighborhood. Siri mu kwogera ku neighborhood, nkireese kubalaga nti omubaka sallallahu alaihi wasallama we yali atulaamira okweyisa obulungi ne ba neighborhood tiyatugiramu nti ba neighborhood abasiraamu, wabula yatulaga nti ba neighbor bonna. Nawe kityo eyo hadithi erimu embeera eno nebanga eyongera tukakasa nti tukolagana, tukkirizibwa era buvunaanyizibwa bwaffe okukolagana n'abatali baki, n'abatali basiraamu mu bulungi. ولهذا كان ابن عمر إذا ذبح شاته قال لأهله. نبوشتو عبد الله بن عمر بن الخطاب weyasaranga ensolo y'embuzi ndiga yabanga asaze nga uganti ne wakasema kasaze ku ndiga bali ekanyama, yabuuzanga abantu be mukyala we, ahadaitum lijarina alyahudi, abaffe neighbor oli atali musiraamu mumuwaddeyo kanyama. Wano kijiddemu hadiya era tujja kukiraba mu maaso awo nti tunatwogera ku biyitibwa ebirabo mu maaso awo tulaga tolowooza nti twogera ku birabo bye barapinga mu bokisi nti anze era sisobola kumuwa shanga nze muwa nti ekirabo. Ffe abasinga twakitwala nti boogera ku kirabo tegeeza kyekiri bakitadde mu bokisi ne bakirapinga awo just babeera bagadde kusukka we bandikomye. Naye kiyitibwa ekirabo niwookwata akafi k'enkoko n'okawa neighbor oba n'okawa mukwano gwo obeera omuwadde bakiyita kirabo. Nabwe kityo Abdullah ibn Umar enkola y'engeri nti we babeera basaze oba nkoko oba mbuzi oba nte ng'abuuza ab'ewaka neighbor mumuwadde atali musiraamu, neighbor atali musiraamu mumuwadde. Bino nno tubisoma tubyejjukanya bituyambeko okubeera nti tofuuka muzibu nnyo nti olw'okuba oli musiraamu ate omutabuliiki nti gwe wakaawo ne ba neighbor bakumanyi. Oyo obasala enkoko temutawana na kutunulayo. Gwe nga eno okikolera mu imaani gw'omanyi nti nno bukkiriza nti abo si basiraamu sitwagala kumanya. Daba basahaba b'omubaka sallallahu alaihi wasallama, ono sahaba aljalil enkola ye we yali nga wabaako kyasaze oba wano batulaze mbuzi oba ndiga ng'abuuza neighbor mubatwaliddeko. So ebyo byonna bituleetera okumanya nti ba neighborhood abantu abatali basiraamu mu kategorize ez'enjawulo mu society mwe tuwangaalira tukolagana nabo era obusiraamu tukkiriza okukolagana nabo. Kitegeeza nti Abdullah ibn Umar we yabuuza ng'ekibuuzo ekyo omulundi gwe yabuuza nti ba neighbor mbawadde, yani nakiteekaku alyahudi atali muki toga nti nonze kanondemu abasiraamu. N'agamba nti fa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama yaqul, kubanga nawulira omubaka sallallahu alaihi wasallama ng'agamba mazaala Jibril yuswini biljari tiyalekerangaawo Jibril alaihi salaamu okunnaamira okunkubiriza ku kuyisa obulungi neighborhood hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu. Omubaka sallallahu alaihi wasallama agamba nti olw'okuddingana kwa Jibril alaihi salaamu ensonga y'obukulu bw'okuyisa obulungi omuliraano, omubaka sallallahu alaihi wasallama yagamba nti natuuka okulowooza nti neighbor asobola okusikira neighbor munne mu maali ng'oli abadde afudde. Wabula ekigambo kino kijjidde ku kisoose nti yali tiyayawulamu nti neighbor oba omusiraamu oba atali musiraamu bonna ng'abakola atya. Kati olw'okuba nti omutwe gwaffe guli ku nkolagana wakati waffe n'abatali basiraamu, wano tutunuulira nti eno hadithi etulaga nti neighborhood niwabanga si musiraamu tukolagana naye ddala era mu bulungi. Hadithi eyo eri mu kitabu kya Imam Ahmad. Wa maa ma taqaddama, wadde ng'ebyo byonna ebikulembedde tubirabye enkolagana yaffe n'abatali basiraamu, fa innahu la yanbaghi alkhaltu baina muamalatihim wa baina tawaddudu ilayhim. Ekino mukyegendereze nnyo. In fact kati tutandise okusoma, wali tubadde mu puriyambo.
era abampadde omusomo guno wabeera wali ebweru ng'awuliriza agamba ekyennyini kye twamugambye okusoma akireesi kusinziira ku kye tukulembedde, wabula nga tubirabye nga we bisoose, la yanbaghi alkhaltu, tikigwana oli takifuna bubi ali wana mpuliriza oba ndaba, alkhaltu okumikisinga okutabula, baina muamalatihim wakati w'enkolagana, wa baina tawaddudu ilaihim ala hisabi oba hasiba aqidatina wa dinina. Nkwegalidde musiraamu ali wano tobitabika, tomikisinga bintu bino bibiri. Wali tubadde twogera ku nkolagana wakati waffe n'abaki n'abatali basiraamu. Kati agamba sheekhe wano nti totabika nsonga bbiri, wakati w'omuamala, wakati w'enkolagana ne wakati w'okubaagala mu byaqiida ne mu byeddiini. Awo wetuserengese kati tukolagana nabo, naye webituuka mu byenzikiriza, webituuka mu mawadda wa mahabba, naddala mawadda, ate awo tuyinawo ekkomo. Wano tukolagane nabo mu bulungi biidhinillah. Era tulabye nga enkolagana yatandikira mbatukulembera abalongoofu mu basahaba nombaka sallallahu alaihi wasallam, ebisinga situbigenzeemu. Naye wekituuka mu aqida, wekituuka mu nzikiriza, wekituuka mu kwagala kuli okwannamaddala, situbigatta. Enkolagana yaffe nabo kirala, n'enkwatagana yaffe nabo mu byenzikiriza, mu byensinza nakyo kirala. Fa inna na'taqidu, kubanga fa abasiraamu tukkiriza aqida yaffe, anna ma hum alayhi min ad-diini baatilun, kye tukkiriza era kye tuli abamativu nakyo, nti abantu abatali basiraamu kye bayina oba kye batambula nakyo mu ddiini mu by'okusinza, baatilun, kifu. Ekyo nze nammwe tulina okukikkiriza kifu baddembe, nti omuntu yenna nga si musiraamu kyonna kyayina mu byekusinza n'eddiini gy'alimu nfu si ntuufu. waman yabtaghi ghayra al-islaama diinan falan yuqbala minhu. Allah wala agamba nti inna ddiina inda Allahi al-islaamu. Eyo ayi eteekeddwa okumalira omuntu okubeera nti oli proud okuba nti oli musiraamu. Eddiini kigambo kitegeeza mu Luganda enkola gye tukolamu mu kusinza, mu by'okusinza, enkola yo mu by'okusinza. Kyova olaba nti tolowoozanga nti eddiini y'ey'obusiraamu yokka, n'eddiini endala gye ziri, naye obusiraamu yentuufu, endala si ntuufu. Baatilun, nfu bwefuffululu. Nabwe kityo omuntu awulidde ebigambo ebisoose mu nkolagana yaffe n'abatali basiraamu, era obuzibu bwe businga okuva olwaleero okubeera nti nno Krismasi etuuka abantu ne batandika okweteekateeka nga basiraamu, butayawula wakati wa nkolagana yaffe n'abatali basiraamu n'enkolagana yaffe nabo mu byaqiida. Awo situkwatagana, tuli birala nabo bali birala. N'olwensonga eyo barakallahu fikum, aqida yaffe ng'abasiraamu alwihida, aqida yaffe, enzikiriza yaffe ng'abasiraamu bannange, tukkiririza mu bwomu bwani bwa Allah tabaraka wa taala. Ate aqida y'abatali basiraamu atathilithu, bo bakkiririza Katonda omu mubameka mu basatu. Atathilithu bo kye bagamba, igugamba nti Allah omu bw'ati. N'olwensonga eyo kibanga bwe kityo wekiri, awo mu bikwatagana n'ebyenzikiriza situkwatagana nabo, era kwe tusinziira okubeera nti nno amateeka gaffe ag'obusiraamu gatufuga ne gatulimitinga n'okwagala kwaffe gye bali. Okwagala kwaffe gye bali kubeera limited era tokkirizibwa.
ntyanze nfaafe wange ye Jemusi oyo ye wange mu buli kimu tokkirizibwa okikola mbu. N'olw'ensonga eyo tukolagana nabo naye situkwatagana nabo mu byanzikiriza. Kati akavuyo kavaawa ku kubeera nti nno abaddu abasiraamu abategedde obusiraamu bwabwe batuuka mu biseera nga Krismasi etuuse ate ne bakyankalana n'okutandika okubuuzabuuza ebibuuzo ebitaliiyo. Ensonga eri emu yokka, tibaayawula wakati wa kukolagana n'abatali basiraamu n'okukwatagana nabo mu byenzikiriza. Ffe tulowooza nti tibiina tabbu nga bwe tugenda okulaba insha Allahu taala. Ab'ebitiibwa abalungi, buli nnaku z'omwezi 25 mu mwezi ogw'e12 ogwa Girigoori mbu gabeera mazaalibwa ga Isa alayhi salaam. Ekyo kyekiri mu nzikiriza ya buli yenna atali musiraamu. Kyova olaba bwe kibeera nga kiri mu nzikiriza y'oyo alaba ng'omusiraamu, teri kubuusabuusa obeera toli musiraamu. We kibeera kiri mu nzikirizayo, mu aqiidayo, nga aqiidayo okukkirizako olaba naawe nti ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala yazaala. Era nga 25 omwezi ogw'e12 mu mwezi gino egya Girigoori, nga naawe muli owulira wamatira nti mbutuufu Isa alayhi salaamu lwe yazaalibwa, mwana wattu obeera toli musiraamu. Ke kaseera weetereeze. Oyinza obutakyogera bw'otyo, era oyinza obutaba nakyo nga tokiteekako nnyo birowoozo, naye ate omusharaka, okwetaba n'ettahania, okuyozaayoza, na byonna ebiyingira mu kubeera nti nno owulira essanyu era osanyukiddeko abali mu kukikuza, n'oba nga towonye kubeera nti oyingidde mu kabenje ako akanene bwe katyo. والأعياد الدينية من أبرز شعائر الدين. عيد oba ebikujjuko. Ekigambo Eid اسم جنس يدخل في كل يوم يعود ويتكرر. Bagamba nti Eid, era tusobola okugamba nti Eid y'abatali basiraamu. Tugamba atodidde erinnya erya Eid yaffe atolitadde ku y'abatali basiraamu. Kitegeeza ekintu ekiddiŋŋana nga kirina olunaku lwakyo, nti olunaku we luti lubeera luddiŋŋana, we lugenda lumala ne ludda. Kati kyobulaba nti osobola okuziyita ayadu al kuffar, Eid z'abaki, z'abatali basiraamu. Kakati Sheikh yabuuza wano nti fakaifa tastaqimu musharakatihim wa tahaniatihim fima huwa min sha'airi dinihim. Osobola otya musiraamu okwekazaakaza n'obeera nga oyingira mu kwetaba mu mukolo n'okwozaayoza abantu nga boyozaayoza min sha'airi dinihim. Sha'air jamu ashaira, kasooke tuyiseewo kino kuba agambye nti ennaku zaabwe ezo oba Krismas n'ebikujjuko ebirala ebikolebwa ebizimbiddwa ku ddiini yaabwe, si buli kikujjuko oba si buli mukolo, wabula nga bizimbiddwa ku ddiini yaabwe. Min abrazi sha'airi ddiini, bye bimu ku bikulu ebiraga kugamba eddiini ekwebeera eyimiridde, ebiraga ensonga enkulu ejjayo nti nno bano abantu mu ddiini yaabwe eno y'ensonga yaabwe enkulu. Kyabagamba nti nno ashairatu ddiiniya hiya al-ibadatu al-aamatu al-ma'lufa allati taqumu biha majmu'atu ddiiniya. Ensonga ey'okusinza ebeera ebuna ng'eri ma'lufa bi alf, ma'lufa eri regular,
emanyikiddwa allati taqumu biha majmua eyo abantu gye beegattirako diiniya nga bagigattako lwa ddiini yaabwe nga ki nga Christmas. Kyababuuza nti fakaifa tastaqimu musharakatihim, ovaayo otya n'oyimirira nga toliimu yadde entengereze niweetaba ku mukolo ogulaga kugamba oguyimiriddwako ogulaga obukulu bw'eddiini etali ya busiraamu, naawe omusiraamu n'ovaayo mwana wattu niweetaba n'okola ne tahani n'okozayuza n'oyuzayuza ku nsonga nga gy'oyimiriddeko ddala yeerambika nti ffe situli basiraamu enzikiriza yaffe yeeno, naawe omusiraamu n'ovaayo n'okuba engalo era n'ogenda n'osuutinga ku lunaku olwo. Walihaadha fala yahillu limuslimin, nabwe kityo kiri haramu tikiri halali tikikkirizibwa eri omusiraamu tahaniatu au musharakatun kafirun fi idin, tikisaana kiri haramu eri omuntu omusiraamu Allah gwe yawa ekyengera ky'obusiraamu okubeera nga weetabye n'omuntu atali musiraamu mu kujaganya idi yakhtassu bidiinihi, mu kujaganya oba okusanyuka ku mbeerayo bwetyo nga yeyawulidde eddiini ng'ekwatagana n'ebyeddiini. Kyobulaba akireeta nti ekwatagana n'ebyeddiini kubanga wali mu kusooka bagambye ebisigadde mukolagane biri maarufi, naye ekikwatagana n'ebyenzikiriza mu byeddiini nedda. Aga nti wala liidhini liman lahu alaihim walaya oba wilaya ka abnaihi wa zawjatihi bidhalika, ng'era bwe kitakkirizibwa kukkiriza abantu b'oyinako obuvunaanyizibwa b'ofuga babeere baana babeere bakyala okubeera nga beetaba oba nga bagenda mu nsonga ezo. Nga tusimbye wakati nkimanyi bulungi nti abasiraamu abasinga obungi we baba nga si haafu yaabwo mu mawanga ag'enjawulo naddala Uganda, Christmas wetuuka, buli Christmas wetuuka era ebibuuzo mujja biwulira abanaabeerawo mugenda kubiwulira ebibuuzibwa buli kaseera. Seeka nzikkirizibwa kuyiwa mmere naye baba bagimpadde emmere ya Christmas nkola ntya? Seeka nzikirizibwa mugenda kubiraba ebibuuzo ebiri fanefane weebityo gabeerawo naye nga tibinaba kujja ngenda kubaako ebimu byentemera ddala waggulu. Era abaana ababyanukula nja kubasaba inshallah buuze naye kati era ukyabuuza tibakugambye kubanga tumanyi okwebuzaabuza, naye Sheikh Kitenda teri kimu kubisinze kutusumbuwa. Ndaba tuwali kubanga wetubeera nga Christmas wetuuka kizibu okusanga omusiraamu ni waba munafunafu ng'agamba bannange mpulira bubi sigenze mu kanisa nange kusaba nabo emmisa sigenze tukyankalanira ku mmere era ogenda kulaba ebibuuzo byonna nga byetambulira ku mmere niwewuunya wallahi. Emmere ki gye tutalyanga? Lwaki emmere yetuleetera obuzibu? Just emmere. Kizibu okusanga omusiraamu ng'agamba bannange nze njagala kubuuza wengenda ni ku Christmas ni misa esooka oba eyokubiri ningendayo kiba kibi? Ogenda kuwulira mmere. Kyova olaba ekintu ekyo kitukubyamu nnyo ebituli mu adaati zaffe ng'abasiraamu. Bamanyi nti no affe ku mmere ate ogubanga muceere gumanyi okutumalawo. Ekigambo ekyo si kituufu. Tiwali ayina mukolo mulala ebirala tugenda kubiraba. Tugenda kulaba abantu nga ye agamba bategese Christmas cup. Christmas cup. Mu bisaawe byammwe ebyenjawulo gye muwangaalira omupiira gugenda kubeerawo nga gwa Christmas. Osange ng'omuvubuka omusiraamu olw'okuba boola era kamunyumira nga naye ali ku ttiimu. Tokkirizibwa kubaako ssanyu ly'oyingiza mu mutima gwo ng'essanyu eryo alaaka yaalyo eri ku Christmas. Nga ki? Ng'omupiira nga bagutegese, mu kugutegeka bagutegeserwa Christmas. Naye mugenda kunyumirwa, mugenda kisaawe usambemu, togeza kuteekawo kasonga konna nti watya nze nga yebadde enkola yange
era nze mbadde nkajjuza agenda ninsamba kwolwo kireke kati byogenda okusamba okakasa byobadde ogyosamba obadde osamba gwa Christmas. Kati omusiraamu atakwatibwa bujja ku ddiini ye mu butuufu obeera otukoze bubi. Lwaki? Tugambye wali awasoose nti Christmas oba Eid giyita Eid al-Fitri, Eid al-Adha ebeera shaira, gubeera mukolo, ebeera ibaada ezimbirwako nga kugamba ebuna ezimbirwako abantu bonna okumanya nti abantu b'eddiini eno kino kyekiraga nti mutuufu beb'eddiini eno. Kati Christmas yensonga enkulu eraga nti n'abantu abatakkiriza Allah ekyo kye babeeramu. Naye omusiraamu noba nga owulira nga olina okubaako wookyetabiramu, kabonero ak'enkukunala akalaga nti mutuufu akiida ye ekyalimu ebituli biyitirivu. N'olwensonga eyo waba atugambye nti n'abo betuyinako obuvunaanyizibwa ng'abaana baffe bakyala baffe situkkirizibwa kubakkiriza kwetaba mu mbeera ezo. Nda okusinga n'abasiraamu bambi nga asindika abaana amugende bagala kubasalira nkoko, mugende mubasalire enkoko yaabwe. Olwo kakati okonyemu stampu shuwaddiro akasambi alina okukafuna nga yasaze enkoko. Ate bo baba batuwa bo tibabituwa nti nno bo bamanyi nnyo ebyaffe ebitukwatako nga bo eddiini yaabwe wetabagaana kulya nammwe Idi. Olaba byebimu ku busongasonga obwo obugenda okujja mu bibuuzo. Kakati munnange seeka salama aleikum. Kakati buli Idi tugirya naye neiba si musiraamu. Kati ate Christmas wetuuka ate ffe watuyita ffe tugaane. Kwegamba ebibuuzo ebyaleero mubiteekeko amannya gammwe n'ennamba zammwe ez'essimu. Ebibuuzo byaleero mubiteekeko amannya gammwe tukusome n'erinnya osituke owanike omukono nti yenze mbuuziza. Tukwewuunye bwewuunya omala otuule situlina kikizuzola kukola. Abaana bammwe mubatamye ensonga ezo. Abaana bakule nga omwana akimanyi. Kakati ekirala ab'ebitiibwa bentudde namu wano kino nakyo kiri common mu baganda baffe. Bagamba nti tugenda ntubasalira, tugende tubasalira ensolo zaabwe kubanga munaye bajja zituga. Gwe gireke eyo weetambuliremu okumewulabo obe onoogisangawo. Kati ekibuuzo kyange kyentera okubuuza ku nsonga eyo nti munaye tutagibasalire bajja kugitta. Embizzi mukola mutya? Mubayambako mutya embizzi? Kubanga togendanga okusala mbizzi. Abalala abaana baffe mu mbeera y'okubatangira obutagenda wa neighbor kulya Christmas, naffe ku lunaku lwa Christmas tukwata akakoko ntukasala ntusalayo kakoko. Seeka ekyo kiri kitya? Kifu si kituufu. Okujjako webanga enve endala mbadde mwaziwera nga nkoko gye mulya. Naye omwana okuva ku Idi azzeemu kulaba kakoko wakanga Christmas. Jjukira nti gwe enniya yo yakubeera nti nno nammwe musaze enkoko, abaana tibagenda kuwankawanka wa neighbor kulya nkoko gye basaze ku Christmas kuba si ntuufu. Naye jjukira nti omwana ebweru kyali mukuwulira ekiri mu matu g'abantu ki? Christmas. Kati ate agenda okulaba ewaka ng'ate akakoko mashallah kamyuse bulungi. Golooza nti agenda kutwala kiri nti nno bagisaze situgende eri oba agenda kumanya nti ku Christmas tulyako bulungi. Oba omanyi nti n'akakoko mwasembayo kukalya ku Idi, nkwegayiridde tokasala ku Christmas nti okola diversion ku mwana tagenda. Kyogenda okukola ate kigenda kuba kizibu. Agenda kwongera kunywera nti oke Christmas weetyo weneggwa wanaito enaku nga 2-3 atandika okubuuza kuli kimanyi ebe eddamuddi, kuli kimanyi eddamuddi nti kumpi mwaka bugenda kuba mulamba kesoozeemu weekati. Lwaki? Olw'ensonga yasembayo okulya kakoko ewaka. Ate bannaye basiraamu bwobanga okola nga Allah alina kyakuwa niwe kiba kitono. Embeera zino tuzeemanyiizi. Awatali nsonga nti neerya waliwo kisoose kubaawo waliwo musalewo kakoko mukalye, abaana balye koko kibe nga si kipya.
ogire woti akanyama kajjeeka naye omwana yasembayo kulya kakoko ku Idi ate nako kaali kanduulu azzemu kalabako ku Christmas. Miskini gwe niyayo egamba nti nkasaze tagenda wa neighbor kuliirayo Christmas, naye gwe kyotategedde nti ate kyomuzimbyemu nti ku Christmas bali eki bali enkoko. Basoke baleke basiraamu muve ku piraawu piraawu inshallah ogenda kukinsomera kyange kiri ku byange ogenda kukinsomera kakati ebintu ebyo byenkonyeeko omuawana ubagamba nti fala yahil limuslimin tahaniatun au musharakatun okwetaba omusharaka guno gwendi mukugezako kubalaga okubaako embeera yonna gye weetabye mu kuyambako Christmas y'abantu okugenda mu maaso. Mulimu bino, mulimu okusindika abaana baffe bagende babayambeko, mulimu ekyo kye tugambye gwe wennyini gwe weeteebye omupiira noddira n'ofumba kyotafumba bulijjo waka. Nze lwenkifunye, nze enkoko olukolo lwengifunye gireke esulewo, mpozi ng'ofunye enfu nga babadde babazogiza, gireke esulewo gisale kale enkeera. Muno mwe muli abasambi b'omupiira abavubuka abasiraamu, kale ng'omenyekera omugulu ku Christmas Cup nga Allah ogenda kumugamba ki. Ensonga yonna egenda okuyingiza sururu amasanyu mu mitima gy'abawagizi oba abantu abali bali ku lunaku lwa Christmas. Omusiraamu gireke togiteekako yadde gundi. Banaye tukwatibwe ennaku ku ddiini yaffe, tukwatibwe obujja ku ddiini ya Allah. Bakulaze nti Christmas kyekisembayo okubeera ekinene. Bantu bagamba nti Allah yazaala, wekitiibwa Allah akulaze nti eggulu lijjira okweyasayasaamu olw'ekyo kye bamuteekako nti azadde omwana, naye ng'osigala gwe olaba ng'ebya bulijjo ng'ate oli musiraamu. Kakati seeka wanandeetera enkoko oba emmere kati njigaane, wennagigaana sigenda kwonoona omuliraano. Singa aba aleese embizzi oba kale aleese mwenge, obadde oli awo najja n'ekipa ya pilisina, ye abadde tamanyi nti timugunywa eddiini yammwe tegubagaana. Agenda kwonkona neiba haji wange gye muli munaye tubadde twafunye tulinayo akasonga ngambye ekyokunywa kino sikola kiti, okola otya? Bino bye mwebuzaabuza, emmere ngikwata ningiteeka munda, obudde bunaaziba nga ngenda ngiyiwa. Okakasanga obadde tonnali ogenda giyiwa, ogenda kwebuza ebibuuzo nga weddamu, webuza ebibuuzo nga weddamu, enkomero egenda kufuluma bugumba. Kati nga wootasobola enneeyisaayo ku mwenge nga badde gwakuleetedde n'agukuwa, nze mbagambye njagala kugyawo buntuntu buno. Nga wootasobola kunona biyono nti kamunono kujjako ng'oŋŋamba nti omwenge era ngukwata ningumugyako ninguyingiza nja kuguyiwayo ekiro nga agenze. Olaba woyiza n'okuga nti ne gw'olina amagezi otegeera bulungi. Nze walondeko nga nnyo omwenge, lwaki ekyo osobola okyogera? Oba aleese embizi nti haji akabizi kano okalaba ebigoddo biba kanyiridde, naye mbadde nkola ntya, njagadde munaye omuliraano. Biki by'omugamba kuba bakufaanana byoyinza omugamba awo, niwe oba omuyisizaamu empi ne bakuŋŋaana bagumusalira. Gobadde tomanyi nti ono musajja musiraamu gw'oleetera embizi. Lwaki emmere eteekeddwa ku lunaku lwe bazaaza Allah ekintu ekinene ekisinga n'embizzi, yo ogiteekako obukwakulizo n'obubuuzobuuzo nga wooginona? Kubanga luli twabagambaga tibannaye abaneiba mbawe eddagala n'ekikolo, era kyali kituufu. Obudde nga bukyali mwezi mulina mu Gwakusatu, yita baneiba bo mpola mpola gwe munyumyamu nayo mugaye nti wabula eddiini yaffe tetukkiriza kulya mmere eteekeddwa ku lunaku lwa Christmas. Kati kino niwo otakimugamba gubeera ng'okimanyi. Obanga tokkirizibwa kulya mmere eteekeddwa ku mazaalibwa ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam agakuzibwa mu bukyamu, kuba amazaalibwa ga Nabbi agakuzibwa mu butuufu weegali gamanyikiddwa kusiiba lunaku lwa Mandi. Abaddu ne bakola ebyewuunyisa ne bakola ekiri opposite completely, kuno kusiiba ate kuwali kulya. Webanga emmere eteekeddwa ku nsonga eyo tekkirizibwa, ate wati eteekeddwa ku kuzaaza Allah tabaraka wa taala omwana, gwe lwaki towulira nga mwinamu okunoga?
wulira nga ofunyemu umutima gwo, wulira nga oyagala nakuzza okugirabako obulabi. Naye emmere etufukidde emmere basiraamu egenda tuleetera obuzibu. Ekyewuunyisa nnyo, oyinza okuba obadde wakava nakwakiika ennaku nga 3 emabega n'emmere ya Krismasi nejja oba eriko ki Allah yasinga okumanya. Naye tugume. Piraawo tumulya mu mbeera ez'enjawulo, naye just tuwali mmere gye bagenda kuleetera ku myaka gy'oyina olwaleero wenna ali wano nga togirabangako. Tibutuufu eno yo entengudde kansooke ngezesa endabe nga togirabangako. N'olw'ensonga eyo bannaye, abasobola okutegeeza baneiba bammwe nga bukyali nti neiba nga mulina mu kunyumya birala, emmere eteekeddwateekeddwa ku lunaku lwa Krismasi ffe eddiini yaffe tegikkiriza. Bayige okuwa eddiini zaffe ebitiibwa. Womuga nti eddiini yange tekikkiriza, alina okukiwa ekitiibwa, tagenda kuddamu kukusumbuwa. Naye buli Krismasi oginona nti weebuzaabuza wagiye ate tekkirizibwa kuyiibwa ate biki. Kale kanjirye ninja kubuuza ekibuuzo kino mu ddalasa, ojja kibuuza ng'omaze ogirye. Kakati ekyo abasobola okubagamba mubagambe nga bukyali oleme kwebuzaabuza. Then oba towasobodde mugamba, oba obadde wakasengu katumanyi baneiba n'akuleetera emmere ya Krismasi nga waleeta omwenge ebyogenda omugamba, obanga akuleetedde embizi n'agikunyonyola bulungi nti eyo kanyama ka mbizi, naye simanyi bikwatira awo neiba by'osobola omugamba, ate era tokubizibwa kumuwemula na mugamba bivumo. Mbeera gy'osobola omugambamu ng'ogaana embizi gy'oba omugambamu ng'ogaana emmere eyo. Tanyiige, anyiige. Kyemba mmanya nti mu byaqiida sitwemoolera mu mbeera nti anyiige munanga ajja kunyiiga neiba asobola okunyiiga, ate batugamba okuyisa obulungi omuliraano bil maarufi, si kuguyisa bulungi mu bigenda okunyiiza Allah tabaraka wa taala. Olaba situkkirizibwa kukkiriza binyiiza Allah ku bazadde baffe, ate watya ku neighborhood. Nabwe kityo barakallahu fikum, Umar ibn al-Khattabi agamba nti ijtanibu aada Allah fi ayadihim, mwewale abalabe ba Allah mu bikujjuko byabwe, mu Krismasi zaabwe mubeewale. Abaddu ne batuuka okutandika okugenda ne mu bivulu. Anze just ngenzeko kale we mpulidde nga balangirira abayimbi baffe betumanya, abayimbi bammwe namwe mwina abayimbi bammwe, tulina abayimbi baffe. Olwokuba nti ku lisiti ewulidde waliyo Alhaji Haruna Mubiru, tugamba Haji Namulamba, Hajat Swafiya Nantongo, naye gyali Abdul Karim Sava, Abdul Aziz Azion. Nogenda okulya lisiti nogamba abasajja basiraamu katugendeyo, ngera babalangirira ku Yidi, situkkirizibwa kugendayo. Balina ne ba Khalifa Aganaga, naye naawe omuwulira nti Khalifa Aganaga ddala ddala ebigenda okuddirira mu Aganaga awo si kufuka, kubanga mulaba kino kiri mustakbalul Islam. Bakusasalabo yali annyonnyola Allah wagenda okufuula abantu embizi n'enkobe, timulowooza nti nno kiri kyaggwa, kijja abantu bagenda mbivulu bakube endongo ekiro, obudde bugenda okera ku makyanga, buli atula ku munne embizi n'ankobe. Naye nga mu butuufu bagenda kubuuza mugezi okufuka embizi n'enkobe, ani adaakuliddemu, ani adaaliko? Ti Khalifa Aganaga. Naye kati gaga gwakusinze naye ng'owulira erinnya eryo ng'osigala ogenda mu Aganaga. Kati atugambye nti ijtanibu aada Allah fi ayadihim, mwewala abalabe ba Allah. Bannange ekyo kya bulabe nnyo bwe tuba twogera ku bintu ebijja omuntu mu Busiraamu, nti omuntu agenze mu ssabo n'abako kyakola, ali mu ssabo alikolamu nono agenzeeyo, byonna shirikul akbar. Naye kabejja waazo byonna yaviirako okubeera nti no shiriki, afuuka shiriki, kuzaaza Allah mwana tabaraka wa taala. Kati omusiraamu atagenda kwekomako nga golaawo tosobola kwerekereza, okwebuzaabuza kufuusa okwebuzaabuza. Abakyala ssebo bannyabo mukeera ne mugenda tugenze kubuwaatirako baneiba ne bakuwa akamba ako ne kakusala enkova eyo ojja kujoogerewa Allah. Batudde basatu bana bali mu kuwaata, maama Halima ja agenda tuwaatirako. Krismasi batekaleka Krismasi yoli obawaatirako, kwegamba oyagadde okukuuma omuliraano okusinga okukuuma enkolaganayo ne Allahu tabaraka wa taala.
ensonga ziringa 3 lwaki tuganibwa okwetaba n'okubaako kyonna. Banna ekigambo okwetaba wano mu Luganda kifunda nnyo, naye gwe manya nti kyonna ky'osobola okukola ng'okikola ku nniya egamba nti leero Krismasi obeera weetabye, kakubeere kwera lujja. Sanga abakyala bafe ab'obusiraamu sebo Krismasi nga ebitambaala abijjeeyo byatereka edda abitadde ku ntebe. N'obuuza kiki nti era ffe tuli basiraamu si Krismasi, naye kati abantu we bajjira wano sebo nga kiki we bajjira wano okukola ki? Kale bazze ddala ddala lwaki bulijjo tebasobola kujja n'okuteeka ebitambaala ku ntebe bakubyekubye enfuufu nabbubi bamukubyekubye ebyo byonna bina musharaka. Musiraamu sigala nga bw'oli, sigala nga bw'oli. Maama omuweereza emitwalo 5 buli wiiki ne taata, buli lunaku lwa Sande oba lwa mukaaga oba lwa kubiri mpeereza maama emitwalo 5 gimuyambeko eka nti kale olwokubiri lugenza okutuuka ng'ate lwa Krismasi muweereza emitwalo gye 5 nga bulijjo. Tibagambye nti no kata tomuweereza egi tomwongeramu yadde omutwalo oba 2. Amunayi no mutabani ku luno anti maama si musiraamu gwe njogerako. Mutabani ku luno nyinawo okwo ku bagenyi nti maama nga bulijjo nze mbadde nayise bwe ntyo siinaamu ku kalala, abagenyi be anyigirize ku kantu ako. La yajuzu musharakatul kuffar fi ayadihim li umurin ataliya. Ensonga zino mu bufunze abawandika muziwandiike. Lwaki situkkirizibwa kukola musharaka gwonna, kwetaba kwonna, kubaako kyonna kye tukole ekinaakakwata ne Krismasi? Ensonga esooka annahu min atashabbuhi bihim, annahu min atashabbuhi bihim. Ensonga esooka lwaki batugaana okwetaba mu kola ekikolwa kyonna ekitegeeza okwetaba mu lunaku olw'okuzaaza Allah, kubanga kubeera kubeefaananyiriza. Waqad qala nabi sallallahu alayhi wasallam man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, rawahu Abu Daud. Ng'ate omubaka sallallahu alayhi wasallam yagamba nti yoyo yina yeefaananyiriza ekibiina ky'abantu nga kiina kye kikola, fahuwa minhum, abeera wa mukyo. Hadithi eyo ekulekawa musiraamu ng'obadde oli mu kisaawe osamba kapiira, oli mu kisaawe obadde osamba kapiira ku lunaku lwa Krismasi. Nziramu okubajjukiza nti okukolagana nabo kwawukana ku kubaagala. Era baganda bange batatera kwagala kuwulira nsonga ya bwa haramu bwa mipiira gye tulaba ku ma TV, abatatera kwagala yadde nga kye kituufu. Nja kubasindika abamu inshallah mugendeko ku lectures za Sheikh Nasur Mubiru ng'ayogera yazireetamu nga bugamba bazita batya seasons episodes, nga aleeta obwaharamu bw'empiira gye mulaba gye mufiirako. Naye kyenjagaddemu kimu, emu ku nsonga lwaki tigitukubirizibwa gituganibwa ng'abasiraamu, gituleetera mawadda, gituleetera okwagala abatali basiraamu. Tukolagana nabo naye sikwagala kuli okw'omu mutima, okwo nedda sikukkirizibwa. Naye omupiira guno gukireeta. Muzannyi kyaliko munyambe ku ttiimu yonna sifuddeeyo, muzannyi kyaliko okumumanya siina buzibu. Nange mmanyi we nja kuleeta bali baruni abafa abedda bafadinandi musekera okuseka nti kati abo bakyali kati bumbuulira abaliko Saka Alani wa ttiimu ki Man City. Kakati Alani oyo wateeba goolo nga babadde babatutte dakiika zigenda mu 9-0 ng'ate mwa extra time obudde bwatabuse dda, ate mwagala just kabonero kamu. Alani n'ateeba goolo. Muluza ki ekibeera mu kibanda mwe muli abasiraamu n'abatali basiraamu. Kakati Alani oyo simanyi oba akolanga Kaka, Ricardo Kaka we yakolanga. Ye wateeba goolo nga afukamira wali ng'akuba akaki ng'akola daawa.
kati wakolera daawa eno abasiraamu abavubuka bali mpira kyekyo bwana waffe kyekyo ali mu kukuba kabonero abalaga nti bano atathilithu gye tugambyemu bakatonda abasatu be bamuyambye okukola ki naye oli mu kusanyuka obwagazi kale katugende ku Alan gwe mulese olire engeri gy'omwagalamu era etera okwogeza nti kocha atukoze bubi singa yasosezaamu Alan oyo badde tubagenda tukuba olire okwagala kuyagala Alan obusiraamu bukukugaana okubeera nti omwagala bwotyo kati kye kikuleetedde omwagala bwotyo omupiira kakati ni bulyoka bukugaana omupiira gugenda kuleetera okwagala abatali basiraamu otuuke n'okwerabira ekikyamu ekinene kyali mu kukola. Ensonga esoose tugambye lwaki tugaanibwa tuziyizibwa nisse kuziyizibwa yenna okubeera nga twetaba mu bikujjuko bya Krismasi annahu min atashabbuhi bihim kubeera kubeefaananiriza nga Tumba sallallahu alaihi wasallam yatugamba omuntu ayefaananiriza ekibiina ky'abantu abeera wa mucyo. Ensonga y'okubiri anna musharakata naw'un min mawaddatihim wa mahabbatihim. Ensonga y'okubiri egamba okwetaba mu bikujjuko by'amazaalibwa ga Isa ebitali bituufu naw'un muteeko mu miteeko gy'okubaagala n'okubateekako olukwanokwano kyonna kye weetabyemu. Kakati mbuulira ekisaawe ky'oyingidde nga muli mu Christmas Cup, ekisaawe ky'oyingidde mu musiraamu gw'ebboola omusiraamu ogukube nabo ogukuba muli ogamba tikinkoona nako tikinsemberera mubeera mu kweyagalayi buli omu wateeba goolo nga wasaidiyo nga n'obugalo mubonga n'obugalo kwegamba essanyu eryo lyoli mu kweteekamu era lyoyambyeko n'abala okulifuna nga Allah munyiivu waggulu awo ojja kulinnyonnyola. Qala taala ku pointi eyo Allah yagamba pointi egambye nti okwetaba nabo guba muteeko mu miteeko egiraga nti nno obaagala ng'ate tulabe wali nti no toteekeddwa kubaagala situgambe bakoleko bulabe wabula mu aqiida y'omutima go omuntu Allah gwe yagaana omulabe wa Allah ate gwe tolina kubanga omufiirako. Allah agambye la tattakhidhu lyahuda wala naswara awliyaa suratu Maida aya 5 timbafuulanga abayahudi n'abanaswara banywanyi bamwefaafe awliyaa ati kimukikola ekyo Allah akituganye mu aya eyo sigenda gimalayo olw'obudde. Ensonga y'okusatu anna al-eida qadiyatan diniya aqidiya walaysat aadati duniyawiya. Ensonga gye baliko eya Krismasi nsonga ya bya ddiini si aada si mbeera zaffe za duniya bali mu bya ddiini. Awo oli mu kugezeza aqiida yo nzikirizayo ogenda kusinkana Allah tabaraka wa taala ng'olina ebibi gy'okoze nga toli musiraamu. Wallahi teri kyabulabe ng'ekyo wekitiibwa Allah tabaraka wa taala yatugamba ya ayuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Timusinkananga Allah tikabatandanga nosinkana Allah okujjako omusinkane ng'oli musiraamu. Kati olwaleero tuli mu duniya muno tukola bitukola olina okwekolako omuhasaba yaumiya okwebala abalamu leero buzibye naye buzibye ndi musiraamu. Aya eyo yali tetegeeza nti buli omu waliwo buli omu amanyiddirwa agenda okufa n'olw'ensonga eyo Allah atugambye tutuukibwangako okufa okwo nga toli musiraamu. Aya yali etegeeza tubeere ku bwerinde ku bunkenke ensonga yonna esobola okukosa obusiraamu bwo gyegendereze. Malakul mauti tajja okukunona ng'anoonya James naye nga ffe tulaba musiraamu gwe tubadde naye mu jjama mu swala ez'enjawulo kubanga ekyo kibeerawo era abagenda abeetaba ennyo mu kukola ku bantu abafudde abasiraamu ebyo tubiraba. Otunulira omuddu nga engeri gyawunsemu obulamu bw'ensi nga wakamutuukako bw'oti emisaayi mu nnyindo mu matu wonna mu maaso n'okakasa ddala nti wallahi ono basikambudde musikambule. Kumbe malakul mauti webadde ejja enonye agenda okusiranira mu muliro gwa Allah. Lwaki? Alina kye yakola ne kimujja mu busiraamu naye abadde amaze emyaka 3 ng'awangaala akola emirimu gy'obusiraamu naye nga yavadda mu busiraamu. Anti yandimugambye nti owedde wavudde mu busiraamu yafaatu sallallahu alaihi wasallam. Ate omuntu waba ava mu busiraamu ta vibratinga nga simu tiwuli awo akankana kiki ekigenda mu maaso gyali ava mu busiraamu. Okola kyokoze
noyogera kyoyogedde notebekeza mu kifuba kyo kyotebekezaamu naye ngaovudde mu busiraamu. Abavubuka abaali bajeja basahaba nga bagenda mu gazi wa Tabuki, ebigambo byayogera tibyali binene nnyo kusinziira ku bigambo bye twogera, tibayogeranga binene, just kugenda nga bagamba bannaabwe omukkuto guno gwe tuliko tunasobola okumegga abantu gye tulaga. Gazi wa Tabuki yaliko wala yemu ku ttalo ze bagendamu nga batambudde distance mpanvu. Ensonga lwaki olaba nti batuka okudda nga abamu ku basahaba bakyali mu kweteekateeka beetereza ewaka, ngenda basanga kansambyeko ngenda kubasanga, ne batuka okulwana ne badda olw'ensonga waali walako. Naye baba bagamba ekigambo, bana baali bajubisa tunamalako n'olutalo tunamalako. Bwe bagenda okubawa biromba ku sallallahu alaihi wasallam bagenda okutuukayo nga aya yabaseekodda la ta'tadhiru Allahu akbar wallahi alhamd, timutawaana kugamba Allah yabateekako ensonga kyevudde mbaga nti mbako Allah italiiwo yafa olwaliro takyasobola kukola. Allah yamugamba n'omuga nti oba naakutuukako n'obabuuza bagenda kugamba kunna nakhudhu wa nalab abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Allah n'amateeka ge n'omubaka we gwe mugamba nti tubadde just twogeramu bigambo bitutwaliriza nga tugenda mu lutalo. Naye nga bigambo ki wogerageranya ebigambo bye baali boogera naffe bye twogera gye tukolera gye tuwangalira n'abatali basiraamu, tola nti ebyaffe biba binene biyitirivu. Kati ate wekituuka mu bikolwa bye tukola ddala noweekakasaako bulungi nnyo nti no zonna ddiini Krisimansi ndaba ffe twakula gye bali bangi nnyo, temunange eka twakula tuzikuza zonna Krisimansi ne Idi. Omanyi kye mwali mukuza. Ngenda okumaliriza ensonga eno ey'okusatu egamba nti nno situkkirizibwa lwaki situkkirizibwa kwetaba nabo, kubanga nsonga ya bya ddiini era si nsonga za bya duniya. Kama dalla alayhi hadith likulli qaumin eidun wa hadha eiduna. Kati aga nti wa eiduhum yadullu ala aqidatin fasidatin shirikiya. Kati ate idi y'abantu bano eya Krisimansi idi ya byanzikiriza enfu era eteeka omuntu mushiriki abeera tiyegendereza mu kugyetabamu. Ensonga esembayo ku nsonga zino ezitugaanisa okwetaba nabo anna qawlahu ta'ala walladhina la yashhaduna zur. Sheikh agamba al aya fassaraha al ulama bi ayadi al mushrikin. Wekitiibwa Allah yali avudde waggulu mu suura eyo nga ayati zajja annyonnyola ibadur rahman, yajja annyonnyola ibadur rahman abaddu abagenda okufuna okusaasira kwa Allah. Kyobula yakozesa ibadur rahman najja ng'aleeta ebitendo byabwe abalungi abo n'atuuka ku kigambo ekigamba nti walladhina la yashhaduna zur, n'abo abateetabanga abataalabikako abateenyigiranga mu zur. Kati Sheikh kyagambye nti wano zur yali ategeeza ayadul mushirikina zi Christmas ezo idi zaabo abashiriku abatazeetabangamu mugenda kufuna okusaasula kw'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Allah kibar. Dakika nsigazayo 7 satu kale bangaye dakika 3 kankube wano. Abdullah ibn Amr ibn al-Asi agamba nti mbaka sallallahu alayhi wasallama tala qawla Isa alayhi salam, yasoma statement ya Nabi Isa eri mu Quran Allah gyateeka mu suratu al-Maida eri gye gwera. Mujjukire nti buli nabbi agenda kujja kunakulekomerero n'abantu be Allah byamutumamu, ekyo mukimanyi bulungi. Kakati Isa alayhi salam alina ebigambo byayogera nga Allah amubuuziza nti yegwe wagamba abantu nti bakusinze gwe ni maamawo mu kifo ky'okusinza nze. Alina ebigambo byajjayogerawo nga abeegaana, naye agenda kubeegaana abantu abo webali bulungi, naye agenda kwegaana abantu abaamulaba n'abataamulaba naye ku mulembe gwe nga tiwali nabbi mulala aliwo nga Muhammad sallallahu alaihi wasallama tanaba kutumwa ngaani. Naye olwaleero abantu bano ekyo nsaba buli omu akiteekeko ekirowoozo nga wooteeka ekirowoozo nga tubabuuzizza nti Isa ye Allah, nti ye Katonda, nti Isa ni maama we ani mukulu,
ani mukulu nti Isa era ye mukulu kuba ye Katonda nombuuza nti waliwo omwana asobola okubeera omukulu okusinga maama we ekyo nga wokifumitirizaako fumitiriza ku kaseera nga Isa alayhi salaamu ali mu kwogera bigambo bino ku bantu be baali mu kwegaana naye nga waliwo abantu bashekhe banatuyambako simanyi bagenda kuba bagwawa nga bali ku mulembe gwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam naye nga ate bagamba Isa mwana wa Katonda era gwe bakkiririzaamu tuli fenna bano olwaleero betuulira betwagala okulya nabo emiceeri bali mu umma ya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tibali ku mulembe gwa Isa siwe kiri naye mwe tumulaba nga kyewuunyisa bagenda kubeera wa kubanga sallallahu agenda kubeera ne gurupu ye era igenda okubanga esinga obunene buli nabbi agenda kubeera n'ababe kati bano tuli balokole tuli banna Isa amazaalibwa gaga nnaku z'omwezi 25 bagenda kugwawa ayina ansa bagenda kuba baliwa bagenda kuba ku gurupu ya Isa wali ku nkomerero oba bagenda kubeera ene wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam etuwali yayina ansa nengaira nange wesigiina kakati sigala ng'oli puzzled n'ensonga eyo kati weebuuze kati nze mu kubayambako ngomba ku sallallahu agambye nti woyamba ku bantu okwefaananiza ekibiina obeera wa mucyo munaaba mutuddewa mugenda kuba mutuddewa ne piraawo oyo atumazeeko atulemesezza okutambula obulungi nti piraawo kakati ombaku sallallahu alaihi wasallama we yasoma aya eno nga Isa alayhi salaamu we yali awunzika ebigambo bye nga abavaamu abantu abo abamusinza agenda agamba intuadhibehum fa innahum ibaduka ay Allah wobanga abantu bano babonereza baabo baddubo wa in taghfir lahum fa innaka al-azizul hakim ate obo basonyiwa kakati muwulire tafasiri ezenjawulo nayagaddemu ekigambo kino nga Sheikh agamba hadha la yaliqu bi su'ali al-maghfira okugamba nti no wa in taghfir lahum timulowooza nti no kina akakwate n'okusaba nti Allah oba obasonyiwa munnange nti ali mu kubasabira okusonyiwa genda kuba tikukyakola ki genda kuba tikukyaliwo kiina kyekitegeeza kyesitugenda kuyingiramu kati naye intuadhibehum okuba nti ku bintu ebibiri okusonyiwa n'okubonereza yasooka kuli okubonereza kabonero akeekukunala akalaga nti bagenda kuba tibagenda kuwona kati bano abali ku mulembe guno gwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bagenda kuba batuddewa era bagenda kuba bali ku saidi ki kakati aga nti farafa ayadaihi faqala baksa salama yasoma aya eno nawanika emikono gye n'agamba Allahumma ummati ay Allah bantu ba umma yange abantu ba umma yange kuba gye bali abeesiruwaliza eno kati gwe omusiraamu wooli Allah gwe yawa obusiraamu n'osooka otunuulira abantu abali mu kusinza Isa nga bamusinza mu mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam Muhammad kakati nga bakikola mu bukyamu ate naawe n'obaako omusharaka gwonna gw'oyagala okukola nabo n'owulira nga totya kati alaja n'agamba umma yange wabaka n'akaaba amaziga sallallahu alaihi wasallam faqala Allah ekitiibwa Allah n'agamba ng'agamba ya Jibril wange Jibril idhhabu ila Muhammadin wa rabbuka a'lam gende wa Muhammad naye ng'ogenda okimanyi nti omulezi wa Allah yasinga okumanya kugamba tamutumye nti abuuze Allah atumye nti Jibril abuuze Muhammad nti olwokuba Allah tamanyi nsonga kyagamba nti wa rabbuka a'lam fas'aluhu omubuuze ma yabukihi kyekimukaabya genda obuuze Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyekimukaabya fa ataahu Jibril fasa'alahu Jibril najja n'amubuuza fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baka Allah n'amubuulira ensonga bima qaala wa huwa a'lam faqala Allah wekitiibwa Allah n'agamba ya Jibril wange Jibril idhhab ila Muhammadin daye wa Muhammad omugambe faqul omugambe inna sanurudika fi ummatika afe tugenda kusiimisa ku umma yo tugenda kukola tya tugenda kusiimisa wala nasuuka tugenda kunakuwaza tuweraliikirira ku bantu ba umma yo mulowooza ekyo kitegeeza nti bana bali ku umma ye nga bali mu kusinza Isa bagenda kuwona abaffe bano mukyere twagala kukyusa kadayate bakafiri bafumba oluusi ka basmati tukawulira buwulizi twagala kulyako mulowooza mugenda kuwona kakati
bakagwa ensonyi. Omubaka sallallahu alaihi wasallam hadithi ya Abi Mas'ud Uqbatan bin Amr jesembyayo yagamba nti al-Ansari al-Badri radiyallahu anhu qala yagamba Omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba inna mimma adraka an-nasu min kalami an-nubuwati al-ula idha lam tastahi fasna ma shi'ta. Hadithi yojisange marubauna na wawiya. Hadithi hizo kuba ya 2 nga mwemu ni mukitabo kya Imam Bukhari mweri. Timazima mwebyo abantu bye basanga mu bigambo by'obwa nabbi ebyasooka. Mazima mwebyo abantu bye basanga mu bigambo by'obwa nabbi ebyasooka kye kigambo ekigamba nti idha lam tastahi fasna ma shi'ta. Obanga toyina nsonyi gwe kola kyoyagala. Bali tibatuta nti no buli kagwe ensonyi bamuta agenda kuli kyagala. Gwe kola kyoyagala. Gwe sigala ng'olina kyonna ky'okola ekiyambako ku bantu ku Christmas ng'olabanga ebyokusaaga, olabanga just kulyamu mmere. Sekakitenda zino ze zimu ku nsonga ezireetera abantu okwetaba mu mikolo gyabwe n'obagamba wano ne basigala nga bakola batya? Basigala bagamba seka nabo just batabuliiki ng'era omanyi batabuliiki nabo bakisussa. Manye eddiini tiyeetaaga kugira nnyo kukisussa eno akiida wano ensobi gy'okola nekujja mu Busiraamu tugenda kuva mu muliro gwa Allah. Wano yensonga enkulu. Bambana abagenda okugendayo babayita ba uswatul muwahidin oba uswatul mu'minin. Abo bagendagendako omuliro tusaba Allah gututaase olw'amazambi agabayitirirako nga Allah tabasonyiye bamale baguveemu. Naye wano twogera ku bantu abagenda okusiringibwa mu muliro bagusiringe nga bonna be bajjeyo. Wekitibwa Allah agenda kutuuka hadithul qudus okulagira bamalayika agambe nti ukhruju minan nari man abadani yawman. Mugende mu muliro mujjeyo n'omuntu ayansinzaako olunaku olwo ebbanga lyamala gati yakola shiriki naye mumujjeyo agende mu jjana. Naye musiraamu ng'omenyese ne ibadaati ogwemu olwa Christmas ekusuule mu kigezo ekitagenda kujja muliro gwa Allah. Kati zino zensonga zo ziri mbufunze ziri outlined ezireetera abantu okusirigala nga balemerako nosigala nga ewa neighbor esigiri ogibaddeyo n'akasepiki babasaba ku busepiki banyawe sepiki zaffe muzisaasire. Neighbor akasigiri tomuwa nga nti wano ndi mu kuyambako ku nsonga embi ennyo kasita bulijjo njikuwa nkwegalidde neighbor leero lekamu bajja kubitegeera. Ensonga esooka asbabu luquu almuslimin fi ayad alkuffar, ensonga ezireetera abayisiraamu okwetaba mu mikolo gy'abakaafu naddala egy'okuzaazisa Allah ng'ate bakimanyi nti kibi. Aljahalu an uzmatul ithmi, obutamanya za bunene bwa zambi na buzito bwa zambi bali abakaafu lye bakola. Fe obutamanya bunene bwa zambi nosigala nga tomatidde nti nno ku lunaku olweggulu lijjula okweyasaamu nosigala nga olabanga ebyokusaaga nga zindika omu we yabuuza nti ani yali alabye nga ligwa. Nkakasa nti kati ayinza okuba alirabirayo gyali. N'olwensonga eyo aljahalu an uzmatil ithmi, obutamanya bunene bwa zambi abantu bano aba Christmas lye baliko kyekireetera omusiraamu okusigala nga agayaala ng'alabanga byagendamu ebyokusaaga. Ensonga ey'okubiri majmuatul aqran, peer group. Wina abavubuka banno bagambe tugende na wali tugende tusabemu akapiira atugende wali olwokuba kigurupu kyo kyoyina era tikiina tabu kyo kukulya mmere ya Christmas ni mugenda ni mutuula. Eyo ensonga yakubiri bigurupu bino bitukasuka gye tutalina kugenda. Ensonga y'okusatu hawa nafsi, kwagala kwa miki kwa mitima gyaffe. Mukimanyi nti emitima gyaffe giina bye gyagala ate nga biba bikyamu. Mulaba hadithi eri nayo eri marubauna nawiya mpanvuko ya ibadi wekitibwa Allah yajja akola ya ibadi baddu bange innakum muli kino yali agimaliriza wali wansi n'agamba tabaraka wa taala n'agamba nti innama hiya a'malukum uhsiha lakum, mazima egyo gye mulaba obwo bulimo bwe mukola okusalako kwe musala okusiba kwe musiba obulimo obwo bwokola bambi kalimo konofayo n'okakola amalukum bulimo bwammwe uhsiha lakum zembu baterekera buterekezi thumma uwafiyakum iyaha, oluvannyuma ngenda bukwata mbukole butya mbubaddize mbubawe.
faman wajada khairan alisanga nga yanteresa birungi falyahmadillah atenderezanga Allah yebazanga Allah waman wajada ghaira dhalika alisanga nga yanteresa kyenyume fala yalumanna illa nafsahu tanenyanga okujjako anenyanga muki njagadde mu kigambo kino muloza lwaki yagamba nti onenyanga mwoyo gwo olw'ensonga inna nafsa la amaratun bisui eva gwomu emyoyo gyaffe gitulagira kukola bikyamu kyobula bagenda kusindika genda gwoba onenya gwe gwakulagira okukola ekikyamu kati hawa nafsi wano okwagala kw'emyoyo gyaffe gyo gitulagira kukola bikyamu genda mu kavulu dakiika ntono ogenda kunenya omwoyo gwo naye ng'anenya ne gwe banenya bagenda kusiranira mu muliro duatul mudillin ensonga endala etuleetera okwetaba mu bikujjuko bino wadde nga binene weebityo era byabukabenje nnyo duatul mudillin abakowooze baddwawo abawalimu ababuze abaabula ng'era babuza era ndooza muze mbawulira abamu bakyaliwo abalalla yabatwala teyati kirina buzibu emmere ya krisimasi tugirya terina emmere ina etabbu kati omuntu okumanya nga ffe twagala nnyo obufulumiro Allah atusaasire nsobola okwogera bire ebigambo nanga wembyogedde wano novaawo ng'olinga abitegeddemu n'otambula wali kukuba n'osanga omulalu aliko akabonero akalaga nti mulalu nagenda nga yeeyogeza emmere ya krisimasi terina tabbu mu busiraamu omuntu n'atwala ekyomulalu n'agamba naye alabika we yagwira eddalu yali sheekhe alabika we yagwira eddalu yali muwalimu n'atwala kiri n'aleka bino byawudde ebiriko obujulizi oli tayogedde na bujulizi kati ekyo kye bayita abantu okwagala obufulumiro osirikira ne bakuyiira obujulizi ku nsonga ez'enjawulo wallahi n'ofunayo omuntu omu n'ayogera bogezi kigambo tayiye bujulizi tomulako na kabonero kakumanya byayogera naye n'osigala ng'ogamba ate kuba alina we yakiwulira nga kituufu n'okola ekyo kyandiba ekituufu n'olw'ensonga eyo duatul mudillin ababuze mu bawalimu bakoze kinene nnyo okubeera nti abantu beetaba mu mazambi amanene nga lino likaŋŋaŋa adamu alqanaa obutekusa osanga abasajja nga emirulu guze nga gwetengeredde osanga omusajja yabavudde mu mawuledi jo nnaku 3 bakyebajagala n'emikyere gy'amawuledi ennaku 3 krisimasi ate neyingirawo n'omusanga ng'agigubana agenda omusajja bulijjo tukolagana omusajja tukolagana bano eddiini oba bagitegeera batya bano eddiini bagitegeera batya balaba omubaka wa Allah kye yagamba ku muliraano ati omusajja ampise idi yange nga tagigaana ebbanga lyonna tulya nabo idi gwe baali bakulazeeko mu bitabo byabwe nga bibagaana okulya idi ebyaffe bitugaana eddiini yaffe esosola eddiini y'obusiraamu bannange esosola era tugamba naife eddiini yammwe esosola eddiini yammwe lwaki esosola n'owulira ng'onyize n'ogamba lwaki batuga eddiini esosola kituufu eddiini yaffe esosola ekyokulabirako esosola emmere efumbiddwa ku krisimasi esosolera ddala eddiini yaffe esosola etugaana haramu ekintu ekiri haramu etugaana temukikola ekyo n'olw'ensonga eyo obutekusa nobeera nga gwe buli kaseera konna owulira ogigubana buli kimu okyagala ababala bamanyi n'okuvaayo nayo mu buveera ashuhu omulugube n'ekisembayo obutakwatibwa bujja ku ddiini ya Allah tabaraka wa taala nsonga etuleetera okusigala nga tusobola okwettanira mu krisimasi yadde nga tumanyi nti lwe lunaku Allah lwasinga okunyiiga naffe tetwandibadde tukola ki wenno mbakubiriza ab'ebitiibwa abalungi nga mmaliriza nti wawulira nga gwe shaitani yakuzimbako akayumba wofulume wakaawo ogenda kusigala togumiikiriza ogenda bigendamu sigale wakaawo nga we kiri ekizuule mu ddiini okuteekateeka amadalasa nti ga krisimasi nakyo kanviire eddala nakyo waggulu situtegeka dalasa nti munaye krisimasi mu mbeera y'abantu okubeera nti bagenda mu bikujjuko bya krisimasi katubatangire okugendayo tutegekewo eddalasa basibe nga basoma baana bato bakutangira nga n'ababe waka bakulemye okutangira gwe bagamba ekituufu n'ekitali kituufu baleke okujjako singa ebadde embeera nga eddalasa zategekebwa nti za mwaka mulamba buli lunaku lwa sande waliyo eddalasa krisimasi nejja nesanga olw'esande eryo tusigala tugenda kubanga yebadde enteekateeka yaffe so si ku nniya egamba nti abantu bano bajje basibe wano nga basoma
bagenda kusibawo nga basoma bamale baddeeka nga baneiba bazitereseeyo mmere yaabwe atuuka agambe naye bannange era emmere neesibyeko eno. subhanaka allahumma rabbana bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh, ebibuuzo ebyo nkakasa toyinza kubanga timusobola biddamu ku puroguramu y'abaddamu b'ebibuuzo. Kitegedde? Kwata muzinda se mukama wankikiriza. Naam, barakallahu fika wa jazakallahu khairan fi dunya wal akhirah. Kyenkakasa obulungi nti byonna tuli bantu bakulu tubitegedde. Omuntu ajja kwekuba mu kifuba agamba nti naye nedda, naye era omuntu agokugamba nti wadde okuba emmeeza naye amazima yakoze eki ogategedde bulungi. Kituzzaako okusaala, insha allah bwe tumala okusaala tuzzeko programu eddako ejja kuba bategeezebwa, oluvannyuma ate tulaba tekituzzaako insha allahu taala. Kampite muadhin ajaki meswala ne imamu ono yetegeke tusaale insha allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.